wange muluzoma ko kujja njagala amiri muntu aleko mu ssomero taliko okuyiga Oluwarabu. Yaga kutwala oyiga Oluwarabu. Kituufu kyeri. Yigo chereyo buchereye. Ntereye? Iye. Nkirize mutwale nsoko okuyiga Oluwarabu. Bakati. Tozi bina yiga Oluwarabu. Nja kuba mutuufu nnyo. Ojja kuba mutuufu ate otole ne shahada. Nenga soso kuyiga Ante wakatonda tujja kwogera Luwarabu. Ateri yo. Ebintu biriyo. Yedda. Kati wanamanyi ennimi zonna. Werebera olumu nga luli mu Bayibuli nti Luwarabu. Nzefani yasabisa by'olimbe. Kikiriyo. Watu wayogera olulimi oluba lwa Ibrania kubanga lwebiriyo. 36 n'olunyiriro lwa 21 surati Yasini eno ndi wano kati nsomesa naye kiri temukyerabira okufuna amagezi amalamu agava eri Katonda olina okulokoka. Nsoma olunyiriro lwa 20 yoke ngende mu maaso. Agamba omusajja n'ajja ng'ayanguwa okuva ku nkomerero y'ekibuga n'agamba nti abange ab'ekibiina kyange mugoberere ababaka ba Katonda. Uliza olunyiriro olwo lulungi nnyo. Yes sir. Omusajja n'ajja n'ayanguwa okuva ku nkomerero y'ekibuga n'agamba nti abange ab'ekibiina kyange mugoberere ababaka ba Katonda. Mugoberere abo abatabasaba mpeera ku lw'obubaka bwe babatuusaako ate nga nabo balungamu. Mugoberere ebyo bye babalagira okukwata ekkubo eddungi eririmu okulokoka n'okwesiima. Era abantu amagezi bakwata. Mpulira. Oyo omusajja yalina amagezi agafu eri Katonda. Mpulira ddala. Sigagabadde ga munsi tyandi balagidde ebigambo ebyo. Naye yalina amagezi agavu owa Katonda. N'abagamba nti owaayi abasajja bano babasaba mpeera. Abasajja bano bali kwasaba akasente konna. Niye ebigambo byebabagamba bigambo birungi. Mugoberere abantu abo abatasaba kintu. Mugoberere abo abatasaba mpeera ku lw'obubaka bwe babatuusaako ate nga nabo balungamu. Mugoberere ebyo bye babalagira okukwata ekkubo eddungi eririmu okulokoka n'okwesiima. Kati ebigambo by'omusajja ono bigambo byali birungi. Yes sir. Era byalinawo omusajja yali w'amagezi nnyo. Yedda. Kama yali amuwadde amagezi agava gyali. Kubanga Katonda waffe ono w'okkiriziganya naye era olina okulokoka. Njagala ebigambo bino byonna kansomeko. Katonda wammwe nani? Katonda wammwe nani? Katonda nze gwe ngoberera. Kubanga tubusira mugoberera Katonda tukwatagana naye. Kubanga ala tukwatagana naye ngoberera yakuwa. Okay. Kati yakuwa ono akuwa amagezi. Olaba erinnya eryo liku ala. Yes sir. Yatonda nayo tebiriyo. Kati ala kitegeeza nze ngoberera yakuwa. Yes. Yampa amagezi agava gyali ag'okulokoka. Nzoyo gwe ngoberera. Kati noono abali abampuliriza nga muwuliriza abasoma Quran mukwate ebigambo bino eby'amagezi. Kati njagala kusomako bino ebintu by'abantu mu ebiri. Owuliriza n'abampuliriza abali ebweru. Yes. Wosoma olwaleero nazinano mutambulidde mu Quran eno olwaleero 3:19 somyeko eri aya 2 kasomeko n'eno. Satu 19 surati Muranimba bango Bwarabu ndwagala n'amadiso simanyi obana walazi nyinyi tabudde bwafa stoma nkoma obanyogere ku kasome ku malimi anti ndaje kusuzemu kasera kale 3:19 kasome ku runoruka ye sagala ndio exera yabali eweru ebiri mu kitabo ebyawandikiwa ddala mulimu ebya Katonda n'ebyavuira wa Katonda n'ebyasoma bya Katonda. Kati onyiro ngenda okusoma abantu sinabakulusomako naye abantu abange bananyini kitabo
Satu 19 lugambo bwe luti yeddad mu lw'abantu nali kusoma yes sir Satu 19 gante eddiini ey'obusiraamu eddiini entuufu eyagamu Satu 19 kansomero mazima eddiini entuufu enyumasomero n'obusiraamu Quran kati ojagalamu kati kyenjagalamu yeddad buliriza njagala okugamba mazima eddiini ebalwa awali Katonda bwe busiraamu tekito kyawukana mu bo abaweebwa ekitabo Tawuleeti n'Enjiri waawula oluvannyuma lw'okujjira okumanya ku lw'ensaalwa eyayingira wakati waabwe omuntu yenna awakanya ebigambo ebyo ebya Katonda amanyi nti mazima Katonda mwangu ow'okumubala mazima eddiini ebalwa mu maaso ga Katonda bwe busiraamu oyo yali muntu si muntu eby'abantu si Katonda yennyini byenjagadde okusemberayo nabo ebyo by'abantu eddiini ebalwa kati waliwo omuntu abyogera ali kubyogereramu ebyo by'abantu kati amagezi goono tigava eri Katonda gava mu nsi ga Setaani tweyanze Pastor Godfrey yes simbula obiwulidde neyanziza my moderator yeddad ntwala omukisa guno neera okulamusaako abali ebweru leero tugenda kungola ebigambo bino nga buli njagala by'omwali oyo awulize bulungi ategamba tuge gasina bagenda wala yeddad nja kusooka kulongoosaamu oku olunyiriri Muhammad Musa baleeta nga basembayo namu ekiwandiiko nga Katonda ali mu Bayibuli alagira babala abantu yapa reference nga Sitaani naye alagira Dawudi akoleki abala abantu naye ng'omulamu ogutegeere ngutegeere gwe tuli kumoderator ngutegeere naye omulamu oguli nekirala mulamu gwegamba ebigambo ebiri mu bitabo bino ebyawandiikibwa bituufu bya Katonda by'abantu oba byani somerako ebyo mu mirembe weyaleeta moderator 21 tandikirawo zakulongoosaawo kwanza Muhammad Musa asooke mujjeko ekyo kwanza ategete okosomanga Bayibuli tesaka ogisomeka nga owogiraba kwanza bagine musomerewo olanze eki ebyo mu mirembe 21 zingina kutandikirawo kuba yatandikira mu makati ebyo mu mirembe 21 ebyo mu mirembe 21 tandikirawo awo Yekosafaali neyebakira wamu ne bajjajjabe naziikibwa wamu ne bajjajjabwe ku kibuga kya Dawudi ebyo mu mirembe 21 tebiganye naye ndowooza dasinasikoti nze basi eyiramu muzesirika osakira mu byawandi mamodoto nasonyiwamu obudde sirina nengena kukireeta nkirongooseemu kati kanzire ku mulamwa leero ngayo ntambule mu Qur'ani okusinga kuba Bayibuli yeyogerako yokka ate yenyonyolako yokka nti Bayibuli
kungana lya biwandiiko n'ebikolo y'abantu abali ku mulembe ogwo bana ababyogera bana ababikola ate bana abalagira babikole oba babikola batya otukufuna bulungi nnyo era ne babiteeka mu bitabo by'ekitabo Bayibuli kyetusoma saawa zino ng'ate nawe byokola ebiri mu Bayibuli naffe abamu etukaba tetubigobera kubanga sinti buli ekimu Bayibuli yakigoberera sinti buli ekimu Bayibuli nti olina bigoberera obukozi kugambye mwalimu n'ebikola by'abantu Katonda si yalagidde kati tulonda mu bulonzi olikufuna bulungi nkugambye Bayibuli terekero ya bintu ebyakolebwa n'abantu abali ku mulembe ogwo olikufuna bulungi nnyo waliwo abantu abakolanga ku mulembe ogwo amateeka ne gabiziiza ebimu namuteeka wali ng'ebikinga ebiragiro olikufuna bulungi nnyo olikumufuna kati nze soogoberera oli kyeyakola omuntu Bayibuli ngetwadde ekikala ky'omuntu ate nteeka liyiza ate nemala nekigoberera awo mbanga mulyawaza amaanyi tamanyi Bayibuli kati ngeze tamali yawasa sengaawe ese okwasa senga wange tamulagira aho kwasa sengaawe tula bulungi nnyo kiri muki kiri mu Bayibuli teri olunyiriro Bayibuli gamba nti Katonda alaga itamali tigendo wasani sengaawe bila Katonda andagira mu bintu omuntu bye yakola nga bapapako sitole mu Bayibuli ateze koleki zenjigoberere olikufuna bulungi nnyo so Bayibuli erimu ebintu nti mulimu ebintu abatebe bakolanga ku mulembe ogwo nebalagidde okukola era yabonerezanga ngaki ga Katonda mwenyini kati nze ngera kuda kusaidi ya Quran wenetambulira kusinga leero Quran ngesera tara kwogera Quran Muhammad bisera nyongosemu Quran ani ajogereramu ampe ase kwa nikirandikirawo omulamu obuuza nti ogutegedde uliriza obuuza nti ogutegedde nagamba ngutegedde bweleeta ebiri mu Qur'ani Katonda byatayogera bwoba binteeka ompozito kuba ne bwenagane Katonda yayogera nogamba nti bwempa byolaba ne Katonda si yayogera binteeka embirabye guno mulimo gwabikisi yakumeka leeta my moderator akuzeemu ndowooza tara akuziramu njagala ambe kiriya ku mpewo nga wabera mu muzigiti nti ani ayogera mu Qur'an ayogera ku byonga nsi oneyewulira kwana tandikirawo owekitiibwa wanjidda twayogera dda Qur'an yavaawa ogwo omulaba nti tugulaba era last week nasomesa mu mulabye ndowooza oyo nti bigambo ebiri Qur'an byonna bya Katonda biveeriye era yabyogera anzizeemu mambo neyanziza kumya omuzindalo neyanziza akati my moderator onagira mu madibuza Katonda Qur'ani Katonda bali bameka ali omusije ekyo ali omu nsomera ku surati Maryam 19 Qur'ani surati Maryam 31 egambe 19 31 paka 65 ogenda okoma singa oba n'obuudo obwo singa osomera egunyirezo enyezo zikagaranya 31 gamba bwe era namufuula era nanfuula obw'omukisa wonna wembeera n'amazima okusaala n'okutoola ezaka okusaala n'okutoola ezaka ebbanga lyonna lyendimala nga ndi mulamu era yanaamira n'okuyisa obulungi mange Maryamu genda maaso natanfuula wekulutaza omwonoonyi emirembe gibe kunze ku lunaku lwe nazaalibwa ne ku lunaku lwendifwa ne ku lunaku lwendizuukizibwa okuba omulamu nate oyo Isa omutabani wa Maryamu kino kigambo ddala kyamazima ekyo kyebawusawusamu abakristaayo ngenze kwa abali kutandiragala osoma gundi ki surati Maryam esura ya Amerika
Pastor Amos story ya Godfrey olukwe soma 14:3 era ya gege kwasika musa tugenda maso tuna mabega maso andi kali mazo kuukebera kali kwasa mutano oi nsimalo asantu jembade kwera yalina katonda okweterawo omwana ayawulwa kwebyo bimugatako bwabanga amaze ekigambo mazima akigamba nti ba nikibaawo komaawo anyway awantu awo wali wabuse next yagerirawo naye kali mamoto ensonga yange bande bwete wali wabuse kasomese okay mbade jagadde sagala mabali musa nzenti Pastor Godfrey atugende mpola wogamba nti alina wabuse njagala mu chance addemu njagala mu chance addemu sagala ambola tetuna bude nda aya zena nyingi ni watu bude sirina and Pastor kakomaawo kati Godfrey sokolabe you are not prepared I'm telling you Godfrey sokolabe wogamba nti alina kyabuse kyoyagaddemu amakulu ago obolowooza akulyaza amanyiza njagadde akuwe koyagadde ki uliriza kinyonyole kyoyagadde awantu abo banyonyola isa yakola ki si yali kogera awo isa yali kogera bu conclusion era baba bagamba nti si kirungi abantu kugamba nti kano yetekerawo ki omwana ali kufuna bulungi nnyo ti yalina otegeje so si kirungi ti yalina katuna kwetekera omwana so si walaba era awoze mvule ma moderator nkyakongera basi netatugende basi neda kati bamodweta obudde bwesirina bwe butono nnyo bade nsaba nza moderatinga show nza alina obudde kali nyo sala omwe abadi musa ne mwayo dakiika 2 Master Pastor Moses ne mwayo dakiika okay yakati awantu awo waliwe wati waliwo enjogera 2 waliwo Isa mwenyini nga alikogera alikufuna bulungi nnyo ate wala nyola Isa mwenyini ate waliwo ne abono mutu nenga anyola awantu awo first of all abantu wenyini nyawo ate waliwo Isa mwenyini wayogeranga na mwana muto wa wayogera mwana muto Doza ili kwasa tumume customu nyasi tumusa tu awo autasomia uchemanyi kubala ebintu bisomye byonna sebo mbade musabasho no anti njagadde okay chamanyi bade tandikire mu maso naye woda koma abega wenda kwa abega ma moderator utandika ku 10 mukaga 10 no 10 mukaga musati mali amwe nyine eyo 10 mukaga no sasa paka kwasa tu awo checking somao mtawulira abantu ayemboze eri awo 10 abiri mu mukaga dakika zawedde kola nenkongere dakika 5 neyanze mu moderator kale dad 10 abiri mukaga yayagala ngenda paka kwa abiri mu kwa abiri awo wemba nsoma tugera kumpewo timbusi mbade soma basa soma bali kakati awo leo gwali kusoma abali eweru ngamba ali kuma madimisha kiri alize sewo toina chobusi soma sibusi kintu dikale agamba nti kale lya era onywe oterere amaaso oba bwewo wensoma wasoma wanyina osanyuke era owumule omwoyo bonolaba omuntu yenna nakubuuza ebifwa omwana oyo gamba nti mazima nze neyami kuba Katonda okusiiba n'okusirika olwaleero sijja kwogeranya na muntu yes kasibira ko babiri sobera ko gema sobera ko rasa tulobude rasa tulugamba wewe Surat Maryam tulimu Surat Maryam ati just it is like muzungu cyagamba tiki just kitabu cya bitontomenti just a station teri mwana omuwera asobola kwogera omwana gwe bakazala ayogere alisa soloka abo kabisa kwogera Lokufuna bulungi nnyo mpulira kubiramu awo tochi ndi Quran system kya Katonda ngano omulemu bwarasobola kutambula webali nnyo omuntu omufu simulamu mufuta sa kutambula namba omulema aso atambula nenga nekigezi nenga atambula okay kiwe kiri n'omuzibe tasobola kulabanga amaaso gazi obukosi genema kakati ama moderator nga mbudewo yedda mbade ne ayati nyingi mu Quran
naye tutandisemu leeti nesaba just ompeyo eddakiika zo 3 ngenda kuwaako hadisi yesi Qur'an esi Qur'an hadisi si ya Qur'an hadisi si Qur'an netusanga wa hadisi ezo mu hadisi bitabo za hadisi hadisi bana bazireta abasiramu basiza abasiramu ati tuli ku mulamwa gugamba ebiri mu bitabo ebyawandikiwa byava wa Katonda oba byavaawa kyogamba mu busiramu temusoma ko hadisi mu muzigiti ati ogambye Qur'ani ate noleeta hadisi ati kuliriza mbuuza kibuuzo kirikiriya mu busiramu temusoma ko hadisi mu muzigiti ati obadde obigasse information yeddadi saba moderator yeddadi asomako ayi mu Qur'an yagamba nti ebigambo bya Allah biyimiriddewo ku hadisi ne ayat so nsuubira nti ali ku mulamwa abanga ali mu bitabo naleeta hadisi badde musaba omukkiriza ali mu kumulamwa bulungi information kyolaba mbali mugambe hadisi si Qur'an yes ekigambo kigamba twasoma Qur'an ne Bible byavaawa tetwateekamu katikisimu tetwateekamu hadisi babe Qur'an ejjudde bwete ddala tebalina ayas basobola agamba alina ayas nyingi hadisi abiveeko tetwasa hadisi Qur'an ne Bible tumulekere obudde moderator katono nnyo twagala babuzabuze obulamu tulinayo lunyiriri oluga nti tusome katikisimu naye mu Qur'an tulina olunyiriri oluga nti tusobola okwesigama ku hadisi basiramu basajja mulete mu Qur'an ne gye tulaba balyasaba omusajja nga bwatesaleeta ebintu moderator yeddadi chichi mwe alikutya kimambali Musa gumba nze nkusindike hadisi oba kube Sagala atogire nzaba ali kutereza ntogambye kankuletere ndina ayas nyingi mu Qur'an ndina naye kasimbuko ne mu hadisi na ntogambye nti ayas nyingi mu Qur'an ate no gamba hadisi ene gamba bwe towa tembadeni mu correcting kye alikiride kale akati ayas nyingi oletere neda nzinji kwa hadisi kwa Amerika obude bunkute oya hadisi solo uji misinga hadisi ndo nunji nyuma moderator yes hadisi eno otogera ko banabye bakatonda togana ebikola byavo ibakolanga byali mu butuukirivu bisi mu butuukirivu togera nembaze balinga mu biseera ebyo to hadisi nyenda kuwa hadisi mu Qur'an ande cheni mu kuwakanye hadisi ya Qur'an kale nyenda kuwa hadisi bogamba ni kakwe hadisi emu awombanze mbambi Muhammad biseera bye yalingamu ebitera muberango ng'omuntu nabi wa Katonda ze mkuba muneto kyesina nabi wa Katonda lango lya Sahih Bukhari ogomulamwa mulala hadisi Sahih Bukhari volume 9 chana 7 namba 13 ya hadisi gisome Sahih Bukhari majirina abajirina bebira ndozala bozibo iriwa temujirina amazerulinga waleta hadisi wano bali kulanga hadisi enjiranze moderator anti kati gisome egambe wagira gisome oko kati bojiranga ojitusomere eyo okwange tekuli moderator yeddadi kati nga chini Muhammad Musa ndabenga zigiramu kubanya tubabude sirina nadda kamwe ayemu yoka ze muleke oliko Muhammad Musa boli kusomesa abantu tegere kubanda ba wagata ina hadisi uli Muhammad Musa ina hadisi olunga zina wano mu studio lero azireseyo kantereza lwacha azireseyo kantereze mukato eno program tayimiridwawo kukuba muntu program eno tayimiridwawo kukuba bakristaayo kukuba basilamu oba kukuba batayina dini eyimiridwawo kuzuula mazima kusomesa abantu bamanya amazima ani gosande okusenza kali mamodo takajiri bwekite yeddadi fudikira ngamane ayeno asoma ayene sembayo sinakumalala wabude kuba ate na dita ntojinyonyodde tetegerekese naye Nadisa yo eyogera bubinyo ko Muhammad yeyo esera kujogera bamale eso munyiganyo somera ayo aya yansanvu mu kali amakulu kyagagirimu okay amakulu agere mu hadisi eyo di Muhammad Musa yayine amamini Muhammad kawakandele mtanga Muhammad ya ngamba ode modwe teche ya ngamba namo aya mu Qur'an amadini gawla Qur'an nama na ngamba anti
ala yala ayikiza Muhammad kunaku amajini yogala Qur'an Amadi Musa musajja mukulu na mtu musajja mukulu kweli osolo kujike ekintu kyotala wako na masogo yagamba jini tegalabika ate Muhammad yete manyi nti gwegere alisoma Qur'an gwe moderator oli musajja mukulu osolo kujukira ekintu kyotala wako na masogo gwe ngo omuntu ali kusoma ekintu kino osoma wano bwendi ne bangamba jukira ndikubuuza Muhammad Musa ebyo kiri eti gosolo kujukira ekintu kyotali wobo kyotala wako na masogo ampe aseyo zekomya okulobude tweyanzege Pastor Godfrey Pastor Moses Mazere semza kaka te Pastor Godfrey tono yes sir ya saba moderator yedad kuyanziza okumpa kakisa nange mbeko byentuusa mulamu guno botuuliza mwena abuduwa nakaluke ye Pastor Godfrey tegeze saba moderator wanyi dad sagala te nze mbuuza sebo tuli wano kuyigiriza abatuwuliriza yes sir anka gobo okitegedde owulidde byayogedde disa ziranze yes nazinyonyola ne aya nebya Pastor Muzeyi Nkosi wabiwulidde tegedde sebo kale dadi tugende maaso bansomesega sino ebiri mu bitabo ebyawandiikibwa sebo ddala byava wakatonda kakati sebo moderator nze ngenda kubeera simple nnyo mulimu guno gwa leero kuba siraba kintawanya nnyo ebitabo bino byennyini byeseti nga biri set tewali kitukalubiriza era bw'obanga oli muntu atalina ndowooza nkyamu ku Katonda tewali nsonga yonna ekutawanya kubeera nti okaluubirizibwa okutegeera ebigambo bino byava wa Katonda oba nedda. Nja kutandikira mu ssula ey'okubiri olunyiri tujja kusoma olw'12 kutuuka ku lw'13 Qur'ani mu kitabo ekitukuvu mu kitabo ekitukuvu obadde yagala nsomese Qur'ani yokka lwaleero ogambye ssula ey'okubiri ye ya Yoweri siranze kitabo antolanze kitabo kati oli mutuufu musajja mulabufu kyolaba ntudde wano sebo esebo walagamba nti ssula ey'okubiri nteekawo Qur'an satu bakati nkonyemu kukonyeddemu sebo kakati mu kitabo kya Yoweri ekyewe mu kitabo ekitukuvu essula tujja kusoma ey'okubiri tandikire ku nnyolwe 12 agamba era naye ne kakkano munkyukire n'omutima gwammwe gwonna n'okusiiba n'okukaaba amaziga n'okuwubaala era muyuze omutima gwammwe so si byambalo byammwe mukyukire Mukama Katonda wammwe kubanga wakisa era ajudde okusaasira olyawo okusunguwala era alwawo okusunguwala era akwatirwa nnyo ekisa era yejjusa obutaleeta bubi. Sebo moderator ako kawulira ddedde Katonda nze gwe ngenda okwogerako atuwa obubaka mu bitabo bwatyo bwafaanana alwawo okusunguwala yejjusa olw'okukola obubi kasita obubi bubeerawo Katonda waffe oyo akola ki yejjusa so ebiri mu bitabo yejjusa ne yeetonda ebiri mu bitabo kikyo si kisomye ekyokwetonda tugende mu maaso alwawo okusunguwala ono yatuwa obubaka buli mu bitabo ebitabo bino ebirimu biraga bulungi nnyo nti byonna bya Katonda naye ng'ekimu ku byo fotokopi ya kinne waakyo tugamba tutya nti obubaka obuli mu kitabo ekisooka ekitukuvu buli original n'obubaka obuli mu kitabo Qur'an fotokopi kati bawe fotokopi nga mashini neba nga teyina inki amala
oyinza okuddamu n'okulukunya naye weesanga nti handwriting gy'okozesa mu kuzzaamu awo teba original teba ne handwriting tezifaanagana kituufu ey'omukono ebeera ndala kituufu so olabira ddala nga Qur'ani waliwo ebintu bye baakulukunyaamu era nga Qur'ani yennyini ereeta obujulizi nti bino babijjamu babikulukunyaamuko tebiri kiriya ogenze mu ssuula ey'okutaano aya ajja kusoma ya 48 ssuula ey'okutaano aya 48 agamba bw'ati atugambe agambye nti amazima gawadde mutume Muhammad yegendereze waliwo abagenda okumuggyako aleme kugoberera ago amazima kyekyo kyenkugambye nti fotokopi bajja gikulukunyaamu era ebisinga obungi bye tugenda okulaba wano mu Qur'an bye baakulukunya bingi okumanya nga ddala kituufu baakulukunya waliwo aya eri mu surati Bakara aya esooka Bakara aya esooka egamba bweti alif la mim ekyo bakikulukunya batya kubanga tekitegereka ekintu kye bakulukunyiza ne bwekisoma olaba ennyukuta naye nga tekitegerekeka so awo bakulukunyaawoko surati ziwera naye zinjagadde kuleeta omanyi olw'obudde bano basajja bagezi tobaleetera bintu bingi obabuzaabuza obawako akantu kamu ate abagezi obaleetera bingi obudde buliwo aya endala gye baakulukunya eri mu surati Nisa tujja kulaba aya ejja kuba eya 34 Katonda tayinza kubanga akola bw'ati ku bitonde bye ennya 34 agamba bw'ati ennya 34 endi yange kulini yange ntawanyamu nekanga ende njirongoosa amaaso tendetera bintu wenjagala yeddadi kumkolera kisa kisa kya Mukama kisa kya Yesu moderator agamba abasajja be bayimiriddewo ku kulabirira abakyala ku lw'ebyo Katonda bye yasinza abaami kuba naawe ne ku lw'ebyo bye bawaayo mu maali zaabwe n'olwekyo abakazi abagolokofu beebo abawuliriza era abakuuma ebyama by'ababbaabwe mu butabaawo bwabwe ku lwekyo Katonda kye yabakuumisa nabo abakyala be mutya okujeema kwabwe mubabuulirirenga era mubasengukenga mu buliri mukyalawo okumusenguka mu buliri eyo notinga wose omoderator era mubakube kyokka bwe babanga babagondedde temubabonyaabonyangako kuba lyo kubabonyaabonya mazima Katonda ye mazima Katonda ye yali owawaggulu w'ekitiibwa ensewo tulinako omukyala Katonda ebbanga lyamalanga akugondedde ekitonde kye yakutonda nakyo kwayagamba nti yatonda ekisajja n'ekikazi tasobola kugamba nti ate ba Kazanyi agambye wali eri nti baba kugondedde tokuba kati watakugondera okuba nga takuba enkola Katonda ogima kuno kukulukunya kuno kukulukunya era n'agamba nti mubasenguke kyo kikyamu kusenguka omukazi mubuulirire ng'oli wamu naye tewali byakumusenguka ensonga endala
eraga nti bakulukunya sebo moderator kati oli ataduse wa pastor Bujingo atalina mu studio wadde pastor Bujingo naye omuleeta mu bantu n'omwogera ku mpewo wama kyeva yaleeta n'ebyazundi commentary luli mu mugundi mu Reformation Bible ebyo tebikirizibwa wano tebikirizibwa kubanga gwe obadde oli kugaana hadisi naye nga ate zatongozebwa naye ate biri bye waleeta mu commentary talinako na lunyiriri lulisupportinga ono wakiri abadde aleeta kyama ate yabadde osomesa ani lwaki ogamba talina mu esatu okiza mu dakiika 2 bubuddemu yawo tekinologi alesemu obuzibu sula eyokuna aya ana musatu agamba bwati abange mwe abakkiriza bracket nebatekamu bwabasiraamu olaba bwe babyongeramu yesebu naye babyongeramu wano bwabasiraamu oyo naye kukulukunya bakulukunyamu n'agoberera ebyabantu temusembereranga okusaala nga nammwe mutamidde okutuusa bwe mumanyanga ebyo bye mugamba obanga ala tasobola kutegeera muntu atamidde bamuteese ku leve ey'obuntu naye nze kyemanyi Katonda abasobola okutegeera wadde mutamiivu wadde ekigala wadde ki abasobola okutegeera bw'abanga ddala Katonda badde manyi nti bagenda kuwa akaseera kyo Muhammad Musa kati ebyo byojja okujja ogambe nti yasomye oba yogedde bumu anti kati okutuusa lwe mumanya nga ebyo bye mugamba obanga mulabaganye ne bakyala bammwe mulina janaba okujjako abatambuze obanga mulabaganye ne bakyala bammwe mulina janaba okujjako abatambuze okutuusanga lwe munaabanga omubiri gwonna kati Allah bw'abanga ddala Katonda bino nga tebabikulukunya tayinza kuba nga yatonda omukyala mu buyonjo bwe yamuteekamu ate n'abeera nga akuwadde gwe omusajja omukyala oyo ate n'agamba tojja gyendi ng'omaze okukola ki okubeera naye olina kumala kunaaba mubiri gwonna naye ng'ate Katonda abeera buli wamu kati awo weegaatidde naye abataliiwo aba waali so bino babyongeramu ndowooza ya buntu yekugwe kukulukunya kwembadde nkugamba nti bakulukunya bukulukunya ne bakola ki oba weegaase ng'ogenda bugenzi n'osinza tiwali buzibu kubanga Katonda yatonda omukyalo oyo nga muyonjo bannange asingako naffe abasajja tweyanze oyo Pastor Moses Mazerere nti newobanga wegasere emukyalo ogwo genda bugenzi osinze wetaagisa kunaaba kale kintu kya bbeeyi ekyo mpaka ogonda ako rekoda ako nedasebo Pas aji Muhammad Musa akazindaalo bwakayina ddala yesebo billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi alkitaba